Aya bas embeera nga bwe sodo okubate ng'etambula weekend twajingira n'amawulire ndoza lunaku lwali lwakutaano we twamanyira nti omukulu Lwasa ebibye bisobodde okubate nga byonooneka bitandika byonna poliisi kemala okukakasa tuyinza okweyogeza ebitaliiyo muyinza okugamba tebiriiyo owa poliisi uno kayogere. We have arrested one Sakawese Emmanuel on allegations of selling counterfeit gold worth 200 million to a one Jeff. The alleged crime happened on the 2nd December 2021 at Namanda Plaza here in Kampala City. So he is currently detained at CPS. Aya basi omwogezi wa poliisi ng'akakasa ASP Luko Wesigire ng'ategeeza eggwanga omukulu Lwasa omugagga w'e Masaka yakwatiddwa mu kufera kukoninga yakwatiddwa mu kufera golodi bino nno byonna okubeerawo ng'ayita mu kampuni ye gye bayita Trans Equator Miners bano nno nga batambuza golodi n'ebyobugagga eby'omu ttaka omukulu Lwasa asobola okuba ate ng'afuna bakasitoma be nga omukulu ne bamuyita Jeff era nga ddiirwe eno asobola okuba ate mu mwezi gwa Desemba gonna Christmas yagirya bulungi nnyo omukulu Lwasa nga n'akasente akafunye era abakulu bano yasobola okuba ate nga abatunza golodi abakulu bano bakitegeerako nti omukulu n'abaguziza golodi ali feke bagezaako okubirako Lwasa ne bamutegeeza nti sebo golodi gwe watuwadde nga ali feke Lwasa n'atandika okuba ate nga amasimu agajjako tagakwata awo n'abakulu egezaako okunoonya Lwasa ne bamunoonya ebbanga n'ebbanga Desemba yonna bamunoonyeza tebamulaba nga omanyi nti omukulu ayagala nnyo amawulire awo no babeera bamulaba nga bakamukyaza ku TV n'ayogera gyali awo no basobola okuba ate bamunoonya bamusanga Mitiyana awo no ne poliisi kwe kumuyoola wetwogera bino byonna omukulu Lwasa asulayo era olunaku olwajjo yavuddeyo mukomera bamuwadde beyiro naye ng'ensonga zonna ye yamukwata yasobola okuba ate nga amuguza golodi yamuwa fake golodi endabya ku mukulu gwa Facebook omukulu Lwasa ategeeza nti bangi nnyo bagenda kufa nga tebalabyeko na golodi gwe bayita fake 222 amasomero nga gaggula we basibayo basiba omukulu Lwasa ono gwe yasobola okuba ate nga afera wuno yategeezezza nti yamufera emitwalo 6 egya dola egya golodi ze miliyoni nga 2 omukulu wa mita Jeff uno ng'atugamba omukulu Lwasa yagwamu nebyayina byonna biri ku mbaata wuno yabyogera we atukuza fake products oyo we tubadde tumutradinga tubadde tumunoonya but we used our intelligence network and we got him today Mitiyana yatuba $60,000 yes dollar mitwalo 6 no tugenda musiba fe twagala sente zaffe era we are working together with the police we are going to ensure that he's there and he's there musajja taina sente kati I don't even know what's wrong with him but he has I don't know what has happened to him but I'm told he has a lot of debt now. Aya basi oyo nno gwe yafera gwe bayita Jeff amubanja emitwalo 6 egya dola ze miliyoni 2 mukulu Lwasa agambye nti byonna ne byayina tayikyayina wadde n'akamu era kye kyamuteekesa mu kkomera kw'olwo olunaku wabula asobodde okuba ate ng'avaayo olunaku lwajjo mukulu Lwasa abamu ku bakwano bwe bagambye bwe bati ono nno ye Katolu Bwama tekisoboka soyomba mukola mutya omuyaaye alina ebintu bibiri ebisinga obukuba ebikulu omuyaaye tava mu muyaaye munne omuyaaye ekyokubiri omuyaaye bw'abanga alina akantu kafunye oba alina kasunye ate gwe tekikutwala kusuna muyaaye munno omuyaaye tava mu muyaaye munne ye Katolu Bwama ngayogera ku bya mukulu Lwasa embeera nga bisobodde okuba ate ng'etambula okumanya nti golodi ono ali feke gwe sobola okuba ate nga abaguza ba Jeff nga bw'omanyi nti mu kibuga Kampala bagagga bangi nnyo bali mu kalayini ka golodi era ddiiru weeba esobodde okuba ate ng'eserera bangi badduka abamu bafiirwamu obulamu abamu ne bizinesi zaabwe zigendamu bwe zityo mbeera eyo kati mukulu Lwasa yatandise omwaka mu bufere bwa golodi omukulu wa poliisi ndowooza omuwulidde yasobodde okuba ate nga abyogerako n'akakasa nti Lwasa wano Lwasa ng'akakasa nti golodi gwalina mutuufu ulira lawyer. This is the shape I have. Tell your people it looks like this. Okay, get your buyer today 13th December. We agree to meet today, but I have got program
so I can't make it. But tomorrow we need to meet and we agree, we do everything. Aya basi. Ye mukulu Lwasa oyo ng'akakasa abagenda okugula golodi mu luzungu olutuufu ennyo nga bagamba golodi gwayina mutuufu kumba abeera yali fake gwayina nga bamanyi nti golodi ono abagezigezi oyinza okukwata ekyuma kati okumanya golodi omutuufu oyinza n'omukeberewo naye nga golodi omutuufu kati ono golodi bamukootinga bateekako kootingi wa golodi n'olaba nga bifaanagana golodi omuntu nakubira ka video nga gamba nyina golodi gwe n'oweereza akasente n'oweerezaako ekitundu kati mukulu Lwasa kyesobola okuba ate ng'akola feke golodi n'amubaweereza n'abakuba akasente miliyoni 2 bweddu geego n'agamu kwago mukulu Lwasa wiiki eyo yennyini yavaayo n'agamba nti ab'e Masaka kye baamukola tayinza nakudda mu kalulu Lwasa baali baagala nuupu ate nga nsinza genda mu nuupu sinza gena mbisitegeera waini nekitegeeza nti nze mmanyi nuupu byekola babikozesa busiru bambi babikozesa butategeera kati gwe nuupu ogitegeera ndi wenyaremu ntandise okumumanya mutegeera nti Bobi oyo ninga siina kyamaanyi kinyinza kwogera banjayanira nnyo nga tugenda mu kalulu n'esaakala ate omuntu atali kugwa omuntu ali ku ground nga nze onaamugjawa nga nawo business ekyakaza abantu buli weekend siba Kampala naye ku Friday ngenda ninkoma omman ekintu ky'ebyobufuzi sina kyenja kwogera ekyo sijja kukiddamu aya basi yagambye taddambi yabufuzi Lwasa nga Lwasa yakakwatibwa omukyala gwe bayita Dana Nabatanzi yateekayo ku Facebook yateekayo tuli waweeru tuli outside n'alaga ng'anywa mwaka okunywa ng'alaga ali mu ssanyu jereere tiimu Dana Nabatanzi neejaguza Lwasa yoyo nno mmeeya wamwe ab'e Masaka baamukuba akalulu amawulire agakoledde 221 amawulire agakoze 222 nago agatandikiddemu gakutambuza golodi ali feke omukulu wa poliisi yayogera ng'agamba nti yali feke era yakwatibwa ku olwo lunaku. We have arrested one Lwasa Emmanuel on allegations of selling counterfeit gold worth 200 million to one Jeff. The alleged crime happened on the 2nd December 2021 at Namanda Plaza here in Kampala City. So he is currently detained at CPS, Central Police Station, Kampala, as we look into the allegation that he participated in this crime with others that are still on the